Oli ku Tawira Radio, Tawira TV, Johnson Sengendo nga tuze mu programu eno nga twetegekera okulonda. Njagala kubategeeza nti ennaku z'omwezi nga mwenda tuli mu kutegeka okulonda wano mu UAE mu kibuga ekya Abu Dhabi nga abakulembeze ababadde bafuga bannayuganda mu kibuga ekya Abu Dhabi bagenda kubeera nga ate bakyusa obukulembeze nga bategese okulonda okw'abakulembeze abapya. Naye mu kukulembera kuno okw'abakulembeze abapya tulinayo omukulu ono yatandika community y'omu ku batandika community ya Abu Dhabi ate era nga Yesimbyeewo agenda kugera mu biti bibiri ng'abadde omukulembeze ate era nga Yesimbyeewo ku kifo kya senior advisor agenda kusooka abeeyanjulire ate oluvannyuma tukoleko atubuuleko ku background ya community. Muganda wange nsaba oweze kubatuuliza era obeeyanjulire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baganda bange mwenna gye muli amanya n'eddoboozi team consultant oba muyite Timothy Kasozi nga mbangalira mu Abu Dhabi wano myaka 8 ndi mu Abu Dhabi era nga nzize ku kifo kya senior advisor nga wa community olw'ensonga nti community yange ngimanyi wagyevudde ne kakati weeri manyi department zonna ezeetagisa okuyambamu Munnayuganda manyi Munnayuganda enkulaakulana gy'alina okuba nga atambuliramu okulaba nga tubeerawo era nina essuubi nti department zonna ezinaaba zeeyiseemu nsobola okuziwa ku magezi nga nziwabula mu nsonga ezimu okuddukanyamu community y'ensonga lwaki nzize ku kifo ekyo kya senior advisor. Nga tunaba kugenda nnyo ku kifo ekyo ndowooza kyo kusooka tukimalirize tulaba nti mu community tulina ebifo ebiwerako ate nga ggwe abatandikawo community oba oli awandibadde ofunayo ekifo nga ggwe okirimu okikulembera n'okumanya entambula yaakyo lwaki nga ggwe osazeewo ate kujja ku kifo kya senior advisor n'oleka ebifo ebirala byonna? Nzize ku kifo kya senior advisor olw'ensonga nti nga bw'owulira advisor aba wonna agwawo awa amagezi mu mbeera zonna ezibeerawo so mmanyi nti kyamaani ne bw'anaabazze oba mupya oba mukadde aba yeetaaga okubeerako we yeebuuza nja kuba muwa ku magezi buli department ze welfare ba speaker baani bonna babeera bazze beetaaga okuwa amagezi. Nze ngeza okulaba nga ekifo kyensobola ekyo okulaba nti sobola oluŋŋamya community wa wagenza wakyamu wa weetaaga okwongeramu amaanyi wa wayinza okubeerawo kubanga mu buli mbeera yonna ebeera nga discipline. Nze kati nvaayo nga namukadde wa community so gega amagezi gemba njagala okuwa ku community sebo. Okay. Kakati njagala tugendeko mu emabega community ya Abu Dhabi. Tulaba nga community ya Abu Dhabi eri exemplary mu UAE erina ebintu byekola ebyenjawulo. Njagala omuntu yakajja mu UAE ategere community ya Abu Dhabi yatandika etya obukulembeze bubadde obwajjawo butya omuntu awuliza muwe ku background eyo kuba mu mwagitandikawo. Awebale nnyo ssebo nga okuva emabega yali 2017 I remember 2017 tatandikirawo community eno. Community ya Abu Dhabi okujja okubeeramu amaanyi nti kati etwala nga bannayuganda bonna awamu yali yatandikibwa 2017 ng'etandikibwa ne jjajja waffe Ismail Ssebuggwawo kati yawummudde. Mu bbanga eryo twalina akakiiko akatutwala konna awamu ng'abakulu abo bali Dubai be bali bakoze association y'Abannayuganda mu UAE not in Abu Dhabi but in UAE. Nitugamba nti twetaaga okuba nga naffe tulina abakiise buli community buli emirate erina abakiise ab'enjawulo. Kale meeting ne bajja ne bayisa ekiteeso nti abantu mujje Dubai tusobole okufunamu abantu abagenda okubeera nga bakiika mu emirate zammwe. Era nzijukira mu biseera ebyo Abu Dhabi nga community yayinawo gurupu y'Abannayuganda nga bangi abalimu naye nga just nga community nga ya Abu Dhabi. Era muno mwe mwava omuntu jjajjaffe Ismail n'agenda mu meeting eyo e Dubai. Bw'atuula mu meeting eyo yagenda yekka okuva Abu Dhabi. Era ne bamugamba nti tukusabye gwe nga bw'ovudde eyo n'ojja eno mu meeting e Dubai tukusaba otwale obuvunaanyizibwa obw'eyo Abu Dhabi olonda akakiiko musobole okubeera nga mukulaakulanya bannayuganda abali eyo mu bakume babeere wamu. Ne bagamba nti era bwe yakomawo wano najja n'atutuukirira by then nali nnyingidde gurupu ey'Abannayuganda abali mu Abu Dhabi. Najja n'atugamba nti bannange mujje tukwataganye ffenna buli ayagala okuba nga aweereza jangu tuweereze ffenna Bannayuganda.
era njukira ebiseera ebyo nze bwe navirayo ne ntwala ekifo kya publicity okubeera nga ntambula ku mikutu egy'enjawulo era mu kaseera ako we natuukira ku mukulu Johnson Tawira Radio Tawira TV yakola omulimu gw'amaanyi nnyo okubunyisa amawulire g'Abannayuganda mu UAE ne Abu Dhabi okutwalira wamu ne tukwatagana n'omukulu Rapenziyo lwakuba kati yatambulamu yagenda mu nsi ndala ne tuba n'omukulu mobilizer yali George Keya yakola omulimu gw'amaanyi nnyo nga abuulira Abannayuganda bannange tulina community twagala mujje tubeere kimu kale ng'ekigendererwa kya community eno sigamba nti byali bya bufuzi byali byakwekulaakulanya era nga tulina ekigendererwa kyaffe nti twagala twekulaakulanye nga Bannayuganda abali mu Abu Dhabi tufune project ezigenda okubeera nga zituyamba mu maaso ezigenda tutwala mu maaso era nga tutunuulidde nnyo ebyobulimi nti wano nga bwe waliwo nti obutale bungi obuliwo wano nga tusuubira nti tugenda kubeera nga tufuna ebintu byaffe okuva e Uganda nga tubireeta wano nga Abu Dhabi Bannayuganda abali awo era nga ekintu kitambula bulungi nnyo naye era nga tweyambisibwa ne mu kaseera ako Bannayuganda abalinanga obuzibu tugeze nga bannyinaffe abavudde mu mayumba nga bafuna obuzibu okugenda oba ku embase nga tubakwatirako nga community yatugenda nga tubayamba tubawaayo ebyokulya tubawa biki tubawaawo okusula mu mbeera ng'eyo ne tujja ne tubeera nti waliwo Bannayuganda bangi abali nga babbibwako ssente zaabwe okuva mu ba agent ab'enjawulo ate bannansi b'e Uganda ne tusalawo ne tugamba nti tujja kukwatanga ba agent bano ababba Bannayuganda nga ffe ba leaders aba community tugamba nti kale era twakwata bangi nnyo abamu abadduka ne badde Uganda twabakwatirayo Uganda era ng'omulimu ogwo twakukola bulungi nnyo Bannayuganda ne basiima community yaffe yali etambulira wamu era nga tuli kimu era nga eri active nnyo n'amaanyi ne munnange ebizibu byatuukawo mu 2019 nga tufunye ekibiina kyaffe kyali eky'amaanyi by then People Power awo People Power bwe yatandikira ng'ezze okuyamba Munnayuganda ate ali e Uganda ate nga tugamba naffe community eri wano erimu bavubuka bato ate nga tumanyi nti ne Uganda waliyo obukulembeze bw'abavubuka ne tugamba tugeze mu People Power era community nejja negwamu amaanyi olw'ensonga nti twasalawo ffe abamu ne tuvaawo community ne tugenda mu People Power awo nno nze nava mu community eno mu 2020 nenga nempeereza People Power ng'ekibiina kyange ekya NUP kubanga mwempangaalira then ku lulu twenu nkomyewo obukomi litaani yange yakuddamu ate nkwataganye community yange nga njujuwabula mu bintu eby'enjawulo kyekindeese omulundi guno sebo okay. Ate wogenza ogambye nti okoma nena kano kankakubuza ogambye nti ekikuleese twaguliddeko oluvubumo nti obadde mukulembeze mu NUP abakulembeze ba NUP bagambye omuntu yenna nga mukulembeze mu NUP bwe yeesimbawo eno eri nga avaayo ensonga ezo naziwulidde Patricia Mugisha nga Gulf Coordinator era nga wa coordinator wa UAE yalese ekiteeso bukyavudde eri kyekikokomezaawo soko ntengeze otangaza atuwuliriza sebo nga bw'owulidde nti ndi musajja wa NUP eri nina ekibiina ekigundi kyembadde ntwalayo ekifo kyembadde ntwalayo naye bakiise bannange abali ku NUP bwe bawuliramu tugenda kwesimbawo nga community ya Abu Dhabi kubanga eri ekifo kyembadde ntwala kibadde kya UAE yonna chapter ya UAE naye bwe bawulidde mbu tuyina ate obukulembeze obuli eno mu community ne batugamba nti bwemba mwagala okwesimbawo mu community eno musooka kukuwummuza ebifo ebiri eno ne mugenda mu community olw'ensonga nga tebeetaaga People Power ekontane na community era nga kirowoozebwa nti abamu balowoozezza mbufe abaze mu community tuli baweereza ba NRM ekintu ekitali kituufu. Yes, okay. Kakati nga tuddayo wali ku bukulembeze obwasooka wa Bannayuganda mu Abu Dhabi bakulembeze oyogedde nnyo ku baali ku publicity era pensiyo noyogera ku Tawira Radio and TV bakulembeze ekyabalala abaaliwo abali kakiiko ako bojjukirako? Stephen Rubinga yali General Secretary gundi waffe General Secretary waffe akwaliko omukulu Eddie Mukaya nga Technical Director wa Sports kwaliko omukulu Ronnie Senyonjo nga Vice Chairman waffe kwaliko omukyala Ketra omukyala
Cleopatra Cleopatra yali mukyala w'abakyala kwaliko omukulu Kintu Sam nga naye ali bya mizannyo, kubaddeko abakulu bangi benalekako, bakulu bangi abaaliko. Kati nga tumaliriza, njagala okunge bannayuganda okulonda saawa mmeka, kifo ki? Nina essanyu ly'amaanyi nnyo nti omuliro n'ebbugumu lizze lingi nnyo mu kaseera kano nga bagambye nti bannayuganda mujje mwesimbewo. I'm so happy okubeera nti bannayuganda bavuddeyo ne bateekamu amaanyi mu kwesimbawo kuno, ate ne bateekawo era amaanyi mu by'okunoonya obululu. Nsuubira buli agenda okujja alonda omuntu oyo gw'amanyi nti ajja kumuweereza bulungi. Temulonda lwa bunyumu lwa kintu nti omuntu azze nakusaba akalulu, naye tunulamu mu ttooki olabe bwe mba nnonda omuntu ono agenda kubeera nga nnyambira ludda wa, kubanga ffe twagala community yakwekulaakulanya. Ve mugamba nti community ate yabakukulembeze bokka beereere, wabula community omuntu ono mutuufu agenda kubeera nga nnyambirako ludda wa. Kitegeera kubanga bintu bingi nnyo ebigenda okubeeramu mu community, ebigenda okubeera nga bezimba bannayuganda mu byenfuna. Katuwulira ng'omukulu Johnson ewatawira alina ekibiina kye bayita Powesa ekya CBS. Ekyo kyetaaga nakyo bannayuganda okubeera nga bakiyingiramu okulaba nga beekulaakulanya. Tulina enteekateeka ezitandikawo era eby'obulimi nga tusinzira wano naye nga tulimira Uganda. So ebyo byonna bigenda kubeera nga bijja mu community yaffe eyawamu. Tugenda kunoonya munnayuganda okulaba nti tukwata ekimu, nti mu kwetaagako kanti oba nga tufunye obuzibu, naye n'essanyu n'ebyokwekulaakulanya mu nsimbi tubyagala. Yesebo. Kati omuntu mubuuli okulonda kugenda kubeera wa ne date ki? Abeeriya kuba olina abantu bangi nnyo abakumanyi abakugoberera basobole okubeera nga bajja nga balonda. Timothy Kasozi nze kuba senior advisor. Ng'ennaku z'omwezi 9 tugenda kubeera ku Formal Park. Bannayuganda mujje bangi mulonde okuva ku ssaawa 4 ez'okumakya paka kutuuka olw'eggulo. So mujje mubeerewo bannayuganda, kasita ofunamu obudde jangu otikinge oddeyo owummule, then owulirize olw'eggulo bagenda kubeera nga gabalangirira abayiseemu. Ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokusatu 2024. Tweyanziza nnyo oyo mukulu Timothy Kasozi era nga bamu abatandikawo community ya Abu Dhabi nga abadde abategeeza mu mwena ngeri community bwe yatandikawo era ne wetuuse. Twagala okubakubiza mu mwena bannayuganda abali eyo ennaku z'omwezi nga 9 mujje tugende tulonda abakulembeze baffe era tulabe nga community ya Abu Dhabi ate eddayo ku mutindo guli gwe yaliko nnyo. Twagala okwebaza abakulembeze abaaliko omukulu Ismail Sebugwawo, mukulu Roni Ssennyonjo, Ismail Okedi ababadde nga bakulembera abantu, Stephen Rubinga, Kintu Sam of Uganda, mukyala Cleopatra Nanyange, mukyala Winnie Nansamba babadde ku community eno nga bagitambuza okulaba nga etuuka wetuuse. Bwento memba Sibudde Johnson Sengendo, mubeere bulungi, mweraba. Tawira Radio and TV, Ugandan based radio in Abu Dhabi.